abantu baganye ogenda ku gundi ku Duwa wa musajja mukulu gundi Isma Duwa yabaddewo yesterday lwadi lwa mukaaga Duwa ekisookera ddala teyabadde yabuwaze nti abantu babatadde ku gani point mujje ku Duwa. However kyabadde kya bugunjuvu omuntu alina obudde naye weekend abantu abasinga Isma wadde akulira weekend babeera busy abayimbi waneza ne wakazi nali ngenzeewo wafunda ate tewalina privacy kwenyumba teyina kikomera ate eri ku kkubo kati tewandibaddewo privacy ate abantu abandize okwagala okubeerako ne Isma okumusobera Duwa baagala that privacy tibasawo bagitwala enkoko njeru naye abantu obutajja buli omu yabadde busy. Truth be told abatazze baweereza sente MC Rich ebweru yaweereza n'abantu abalala ab'enjawulo okusinziira Wizomanizo yaweereza Wizomanizo mbaira ye yasooka Wizomanizo kuba Sarah Henza ne Kakalamu abategesi bamuwa credit ne bagamba Wizomanizo abikoze osegeera n'amannya amala tebagampa Wizomanizo ne MC Rich bakoma kwako nagezaako babuuza atondo noono era omwana alinga Muhammad muganda wa Isma naayita wana abakulembeze wammanga bajje babayambe naayita mamawo Anita Among naayita Mukwano Gya mu Kiggungu ne mugatirako ne mugatuyite n'abalala gatuyite ne tuyitayo muke project Spice ne tumuyita kati nina kuddamu kubira Kakalamu nti owaye be twayita bajja bayitaba okisegeera ba YouTube bonna be yawanga content babaddeyo abudo omudiribada abaddeyo ani omulala YouTuber gwe nalabyeyo Nicholas wa Cookie Promotions yabaddeyo Sekakozi yabaddeyo wa Gospel Live ani omulala awo bamu tebazze naye nga bakugambye Saturday ate era n'ekira Duwa yabadde yabuwaze kwa kati wojja nti buwaze bandabe tofuna mu mpeera mbusiramu nze bwengobere kona le bonsereko abafuba nga bamuwanise nnyo na le bonsereko era senga akalulu kancha ka Kampala chairman Nyanzi talina wayinza kwatira muganda wange Nsereko ne kakeranga kancha abafuba wanise Nsereko Nyanzi talina wayinza kwatira Nsereko kalulu ne kakera nti kancha ka Kampala era Nsereko abantu weyongedde omwagala Nsereko kubagala jine kuba president wallahi Sakozi azze wali wano muganda wange tulina abantu batwagala bangi nyo pano kusakozi azze okutuka abantu beyongedde bayita Boniface wali awo waliwo omusajja mukulu muganda wange yayogedde oluwalabu muganda wange mu Duwa ya musajja yabaddeko ka John Walker ku mutwe yaddeko ka whisky bambi musajja tunawoga tutolere ku salaamu yagivudde mirannamiro yabagambye wa alaikum salaam tokanga ina bagamba salaamu alaikum yaga wa alaikum salaam Musa semwa awilo Longomba ali mu Kampala yaba alina okujja ku kivulu ky'abakyali baffe AFRIGO omugaga kyokka ate yamulese kubwere era audience yemu era bagamba mugaga si muntu wayo y'ekibumba tante kati imagine awilo Longomba bamusasudde close to 300 million shillings okujja ku show ya performing for KIRUMIRA ambassador aba his excellence was ambassador wa Namibia Sebo yo ambassador wa Namibia era kabaga kabaddeko abagagga bennyini abalina okujja mu show ya AFRIGO ate bebagagga babadde ku gundi ku sheeyo Simon omuntu ayagala ekintu ajja kujja abantu tebagenda kujja nti they are excited about AWILO Longomba AFRIGO for the past 50 years ebadde ekola ebintu ebyenjawulo ebeereddewo bannayuganda nekulaze nti muganda wange esobola okuyimba consistently ku live nga CD kati AWILO Longomba just bayagadde ku spicing up kivulu naye teri oli agenda gasijja agenda mu AFRIGO lwakuba AWILO yayimbye wa KIRUMIRA still bajja kujja mu kivulu era tubalinze nga bangi muganda nga tuwiza ku Sheraton abantu baganye ogenda ku gundi ku Duwa wa musajja mukulu gundi Isma Duwa yabaddewo yesterday lwadi lwa mukaaga Duwa ekisookera ddala teyabadde yabuwaze nti abantu babatadde ku gani point mujje ku Duwa. However kyabadde kya bugunjuvu omuntu alina obudde naye weekend abantu abasinga Isma wadde akulira weekend babeera busy abayimbi waneza ne wakazi nali ngenzeewo wafunda ate tewalina privacy kwenyumba teyina kikomera ate eri ku kkubo kati tewandibaddewo privacy ate abantu abandize okwagala okubeerako ne Isma
okumusomera edduwa bagala that privacy tibasawo bagitwala enkoko njeru naye abantu obutajja buli omu yabadde bize truth be told abatazze baweereza ssente MC Rich ebweru yaweereza n'abantu abalala ab'enjawulo okusinziira yasooka kuba Sarah Henza ne Kakalamu abategesi bamuwa credit ne bagamba Wizomanizo abikoze osegeera naye amannya amala tebagampa Wizomanizo ne MC Rich bakoma kwako nagezaako babuuza atondo noono era omwana alinga Mohamud muganda wa Isma naayita wano abakulembeze wammanga bajje babayambe naayita maamawo Anita Among naayita Mukwano Gya mu Kiggundu ne mugatirako ne mugaa tuyite n'abaana naga tuyite ne tuyitayo muke project Spice ne tumuyita kati nina kuddamu kubira Kakalamu nti owaye be twayita bajja bayitaba otegeera ba YouTube bonna be yawanga content babaddeyo abudo omudiribada abaddeyo ani omulala YouTuber gwe nalabyeyo Nicholas wa Cookie Promotions yabaddeyo Sekakozi yabaddeyo wa Gospel Live ani omulala awo bamu tebazze naye nga bakugambye Saturday ate era n'ekira Duwa yabadde yabuwaze kwa kati wojja nti buwaze bandabe tofunamu mpeera musiraamu nze bwengobere honale bonsereko abafuba nga bamuwanise nnyo nale bonsereko era senga akalulu kanca ka Kampala chairman Nyanzi talina wayinza kukwatira muganda wange Nsereko ne kakera nga kanca abafuba wanise Nsereko Nyanzi talina wayinza kukwatira Nsereko akalulu ne kakera nti kanca ka Kampala era Nsereko abantu weyongedde omwagala Nsereko kubagala gye ne kuba president wallahi